champion Gudo bagende wabo kulya ennaku enkulu muganda we champion omulenzi champ omwana n'alwala ebintu bye tutamanyi bagamba nti bamuloga tetumanyi bakitaawo bani yaloga omwana yalogwa omwana bw'alogwa yes nabadde nabo nagenzeeyo eddogo gye liri nzikira eddogo gye liri wakwatira eddogo liri sayidi naye omuntu akuloga gye liri eddogo alumu ebyaddala baaloga mulogo omwana w'omwana bamuloga basooka kulowooza nti ttalo omwana yalogwa Gudo anti kati bamutunuulira nnyo balowooza nti tomanyi nti ne alien skin mu kusooka okumukuba bagamba akaana kagende ku ssomero ngaba ne banamuggyako omwana alien ajja kugwa alien ate kyaganagana alien abalaga nti omwana adda ku ssomero takola naye alien asigala nga ali strong bingi ebizebyawo mu kati mulina kye mutamanyi kati bituuse mu ddogo omwana we bamuloga yenna azimba nga talabika ayabika omutudde gujjamu amabwa nga gumutujja jjukira nti alien skin we yakola show zaasembayo n'ekiwatula omutwe gwamuluma gwajja bweyaguti yes omutwe gwamuluma yasooka na omutwe gwamukuba ne gukuba ne Gudo alien skin we yayimba ekiwatula omutwe gwamukuba nasooka nava ne ku stage naddayo nanya ku mazzi natekayo ne edex nadda ku stage era abantu bangi njogera bagamba ndoza alien mwana atali active ennaku zino baba wegendeza nnyo alien mumwetegereza abadde yakatola omwana Gudo Fangoni Kid yes Gudo Fangoni Kid Gudo mulwadde bya serious era alien yagenze okutebya ebifaananyi ng'alwanye nnyo okumalanga week says ng'atoba n'omwana naye nga tamulaga ewayo bamulemererwa bakubira ba alien agamba yagenda okulya Christmas mwana nebitabuka waliwo nakawozi yagenda okulya omwana n'atabuka amaze okukola ezo bwe yagendayo noyoli muganda we champ omwana atabuka nnyo nayagala obbafaako kati ne bamukuba muga munange omwana atremedde tebasooka namugamba ne batabana omwana n'agaana nga yeyongera bweyongezi kati alien ne bamukubira n'agenda alavuga n'ano naye omwana alien atobe n'omwana wikisezi nga tayoga tamukuba kifaananyi takola ki naye ng'ali mu malwaliro ali luddawa alwana bwati ne bwati Fangoni mother gwe mulamu alien mulwadde ne champion alien si mulwadde naye okusinzira kampu webeeramu embeera ng'eyo jjukira alien alina abaana bangi abenkananga Gudo lwakwama mumanyi Gudo alien alina abaana bangi abajja nga tebalina waabwe nze ndaba abaana ewa alien ne bazamuka alien okubanga asobola okufumbira abaana bona atabeekanya ne bugira mu budde emmere biki ne bakagoya mangu alien yerekeza ebintu bingi okuba n'abaana abo bambi batalina mwasirizi so oba osobola okunoonya ku alien osobola omukubirako wata omufunye osobola kukubira ku manija Julio osobola okukwatagana n'abantu abali nakati gumuluma nnyo n'azibiza bw'olaba ng'azibiza bwati nga yetakula ani alien ensi yona yakiraba alien skin yakka ne wansi n'ameera eddagala n'adda ku stage ne gugaana ne guddamu ne gumukuba lwakuba nti ali strong ng'omanyi abavubuka era nakka n'avaako ani atambulira ku alien skin oyo olowooza gwe nga Fangoni mother nze newunyiza abantu bangi bavuddeyo nalabe n'omusajja omukulu gwe newunya n'akudalira omwana omuto champion Gudo nga naawe oli muzadde olina ennyuma ezaala wazaala abaana olwokuba abo bazaalira mu kondomu n'osuula n'ovaayo n'okudalira champion Gudo olina w'osobola n'okumwogererako nga mupaddeko omwana omuto bambi akalabye nga kalumwa kataata naye ze balemanyi alaje si alaje omwana bulamu bwabaddemuko ebikonda kisinga alaje yalagikadde nno abeera asinza kuweza kyeyalidde oba weza nga manyi kyekyamukoze ekikuba nalina byokomwana mulwadde bya ddala champion Gudo abamwagala abasobola okutuwa ku buyambi nga mama Fina bakubira omulanga bandisira kububanya wano sekasiina champion Gudo ajjati ewaka abasobola okuyambako n'alwalira eyo mumuyambeko alien mumanyi kati nosizoni si abivulu ana etali active alien namulaba nga atadde oluyimba oluyimba lulungi naye nga tali active ng'alina kyayitamu naye nga atatayinako si muvubuka tamanyi kusabiriza tamanyi kwogera ki amanyi okutuuba naye akola ki bamanyira embeera yaabwe naye lwakuba nti obuvunanyizibwa bwamusukkako bwagejja so osobola nomusindika kyomusindikidde abalina enamba zaabwe baziina osobole okuteeka Fangoni Queen abaliyo ne bakingi mama abagambye nga jasi joka mbagala nnyo kubanga muyimirirawo suspect mbagala nnyo mubeerawo Kelvin Kanja mbagambe kigambo kimu tuyambeko ku alien kabenga Gudo mukaba amususa Gudo musabira busabizi bambi ye taata wakali ku kingandudde omuwuliza taata champion Gudo lwakitondeka aliwa mama we aliwa mama we ewa mama wakolayo ki
Mbuza tata wa champion wa Gudo. Tata wa champion Gudo ali wa mama. Ewa mama watakola yo. Sija bateba kama nti wano wa mama wa. Oli kubino we yazimba. Ozi we yazimba. Oba we yasenga. Byonna bye. Achayimba. Yali ayimbye. Yayimba yakayimbao. Omwana mwagala ku parent. Toka watu wakalaba. Hit. Tibino kwa n'omuntu atakuliko. Abawalanyi abo bakomawa. Nalaba betonda. Ebayira mwaka gugweddeko nga abantu abasinga bakwataga abayi bafunye obutakanya n'aliyeni nga bakwatagana. Kyabatuulamu. Bamaliza bakwatagana kyabala basemba nakyo. Era kyandaga ekifaananyi ekirungi. In fact webale enkwakyo saawa kubibaza in advance. Ago mateeka. Akuba enkwakyo nze nalistera kulaba mu bivu. Nga ne kujingo laba. Muri badembe okwogera byonna nze sipulitendinga naddala nga ndi ku mazima Bible gamana okasigalako mu bamuwanguzi. You're not a pretender. I never. Kubanga nze sikulaba nko mu bivu naye nakulaba mu nkwakyo festival. Gali mateeka kyali kinga katako. Noyimba n'okuyimba bayida. Ku nnaku eri mu bidongo gye waŋŋamba n'okemewa n'okwata microphone oyimbe. Ya alina ngikwata naye jangu manyire embongulungulu mpemeka. Asebo togoba ba promoter nali wanguli obwa manager. Nambaga zati bebasinga bona kwa promoter. Tebali naina ya bayimbye abayimba mu kukamba tebabasaswa naye bakaba ku mikutu. Nege oyina kayimba kubo wayimba akasembayo. Kozi wakaitari? Parapase. Temwagaliza babi. Style kyeyo gye wakuba. Nze ni muzibu. Nkuba buli style nkuba dance or bank slaga kadon kam. Nze no muno mu Uganda senkanika. Nako abukobi no sense. Wakakuba. In fact people Babylon. Tebanyumya kalungi abo. Babylon. Tebogera birungi abo. Babylon people. Tukubalayita ne bazizikiza. Ne kumafa yabo ne bazikira. Zendi wakabi bogera ku wakabi fulufiga ndi wakabi. Ne mu nyumba yo eronda ba ku TV yo. Ne kusimu yo siva ko internet yo. Omuliro gwake nga akuma ebisiki nkolokutalaga ningo mulwadde wa kisipi bafala kabafe bogeze ebirimi bali misolo Uganda atendo tekamu ebisaka kano ke kasembayo bogera nze abantu kati balumwe bagamba kale bannange twasubwa basubwa owulire eddoboozi owulidde gye bayita bogera batamanyi batujja n'emize batukyayise mikwano bantu bafutwa naye walinamu obusungu mwako Maina mobu sungu. Ayo toyogaba remix kano ogenda wani. Nze kuba fact anti. Fact. Nze sina nima nakuba nga sikuba fact. Mchakale wa palaso mukano wani. Bad mind wani. Nabakowa. Togenda gaba remix. Ndi byange. Teri. Teri remix. Guno omwaka sigenda kwefasa. Guno omwaka sagala kumanyira. Nalabe ne muto wa mukuru wali yeni wa muto. Mbaku sende kai. Waliyo na kalala na mufango ni kamwalese wa muto wa ali yeni wa mukuru we. Kalenzi katono we kati. Neri nyanno ndiskayani ye Plexi promoter Plexi producer Plexi. Producer Plexi. Waliwo erinnya. Ali n'abantu bamukoze ebintu bingi nnyo bali badijje bene bamwefulya bani bandi sibaga. Omwana ali kufango nyaawo. Sinnamutegeera. Ojjamutegeera ayimba. Njagala genda okulaba Gudo. Akwanchano omukyagattagatta ku kasente wano. Njagala kukyalira ku Gudo. Genda okulaba ku Gudo ate nga tolina n'ekyokunywa. Kale byebyo nga ebiri ku fangoni tugafunyera yiku wano. Si malungi. Tusabira ngane. Oli mwana muto malaika ya Katonda tusagisekera ng'ino obuzibu. Kana kyali yakola bantu. Nsi tulimo okumanya jjo obukyali kati Gudo nakwogeza ebyo ng'omulaba kati Gudo gwe balaye mu feesi azimbe bw'atyo era Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya yenze Nyondo Rosette
era nga mbanjulira ekizigo kino ekya nnyondo glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe oyina black spots oba binnamakula, kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebeeranga erabika bulungi nnyo, tekyeruusa wabula kikuleka ku normal skin yo. Gwe wena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama, osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811. Tuwanyiza mu International Conference ku Healthcare and Social Worker egenda okubeera mu June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4, ate local delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artists, buli muntu akola mu bantu, betuyise ba social workers, ga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647-702-2922 oba plus 1-377-288-9862. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Nina wano line yo ne mwami Senkubuge SPD. Ekisooka abantu bagamba yonoonye ekitiibwa kya SPD. Bukyanga wagenda ku TV. Bisinze kuvirayo wano mu mbeera nga mujja mu reporting ebintu bye bakubamu ebituli. Owai. Lwaki onoonye ekitiibwa kya SPD? Ani anoonye ekitiibwa kyani? Igwe. Mwerabire nti ndi muwabuzi wa president. Ndi VVIP. Presidential advisor, a senior presidential advisor. Echa VVIP kibeerako. Kyekyo kuba ndi special. Oli special. Oli VVIP muffe. Ba civilian. Special ne wa president. Era waba ayogera ku TV agamba my daughter. My daughter. Listen, yayogera nabagamba, do you know my daughter? Do you know my daughter full figure? Mweno speech we save. Exactly. Temwachabi. Ba make up president bera imiridde. Bobo yogera ku Senkubuge yali esimbyewo. Ati yogera ku mukulembeze wa ggwanga. Ndi muwabuzi we. Omulonde. Bwayimirira. Tayogera nti omukozi oba full figure. Ababuuza, do you know my girl? Do you know my daughter full figure? Tayogera bogezi linnya lyo. Ndi special. So mu kino Senkubuge kino ekibatawaanya. Senkubuge ali omulaba wa. Yali waali naye nga yatuwabudde. Ngali active what? Ngali active what? Mune aluddeyo ku sort naye nga tetubibeerako nnyo. Kati yali ape bwati. Sajja musanyufu namulabyeko. Olumwotya obulwadde obuluma omuntu olumwotya obulwadde obuluma omuntu obusinga n'olumwa gusinga okuluma. Oba ontegedde. Ate nkugambye na wali we tuvudde. Olumwotya obulwadde obuluma omuntu ne businga gwaluma. Senkubuge talaba nti mutyobola. N'abaana be ba pavini abafuna mu first family tebabiraba. Senkubuge si musajja mwavu. Naawe ku sort
yagaba emirimu ate yabanike ebbaluwa egoba singa Senkubuge n'amalango ba omusumba ne wakuba essimu Senkubuge abeera ng'obaluwa n'omusajja amuyita Selimu invisible boss tulina invisible boss bamuyita Solomon ne wakugoba n'owoosala enjiibwa toddayo osobola kudda kusobola kasita agamba nti get out of here so ye mwami Senkubuge invisible boss musanyufu gyo Senkubuge yakuwa yasayininga yamalina omusala gw'ogenda okufuna bwe ziba nyingi bwe ziba ntono yagamba nti bamwongeze omanyi kyali gyendi so okola ne bosi wo nkola ne bosi wange bameka abakola ne babosi baabwe kwegamba okutte bosi TV meka ezirina babosi ng'obalabako onyumya nabo okola nabo how many TVs in Uganda essanyu Senkubuge lyayina ne akanyiriro kaayina ekyo njagala mbabuulire Senkubuge ge mwogerako njagala kubeera open nagenze mwamulabe Senkubuge walabe tubeera naye bwe tunyumirwa bwe tuzannya Senkubuge nyini yeeyogerera n'abagamba mmwe abaŋŋamba nti full figure nswaza yali yatulidde Abitex y'omu kuba ayogedde yamulangire yamugaye wajjira mu sapatu nga totunuulikako ng'olinga ekyenyinyaza kibuuka n'abuuza ono yaani mbu yajja n'ababuuza ekinyonyi mbu balina akanyonyi ke bali balangisa mbu nga kasika ki akasikanga gundi zino infact naawe yakibagiddemu namwe n'akibanyonyola n'abagamba oyo enja gye yajjamu nze nga ndi president's advisor nevuga okusinkana ndi self contained na security okusinkana Mr. Senkubuge gye nkolera gwe wajja oli mu ssando watamba n'ekinabiro kiramba ojja onoonya Senkubuge kyannaku nze ate saanoonya Senkubuge beeba nnoonya bagamba benswaza exactly saakolako kwa bagita application sigimanyi saakolako kwa appointment letter nti njagala saakolako kwa application nti njagala nayitibwa special way kyekiyisa UCC buli dakiika UCC where are you naye bannange era ekibata kiri kimu Programu kale kyasinza okulaba kino kiri kuli nawe okola ku macha programu kyasinza okulaba omusunsuzi ku Salt TV ensi yonna ku macha gonna tewali programu erabibwanga musunsuzi awo nenzirako mu bwakedde kiri kuli kodi era Salt TV bona gijoyininze yabadde nnamba emu mu TV zonna nze asoka Senkubuge mukungu batalina muntu gwayinza kwebuuzaako singa musoza singa yango badda Taina nsonyi gye ndi kubanga tanneegulaako Senkubuge muntu wa kitiibwa mugaggana nnyo nze nagenda ewa Senkubuge olumu tumalina ovuga emmotoka emu tetwabadde era mu emu pavilion zonna tuuzako hey daddy hey figure how are you how are you doing mbalaba abo partnership tekakoma ku TV nene off TV mubeera mu tuli balokole abakiza Yesu Kristo okumuweereza tulina ebbanja limu lyakwagalana bwenjagala Musumba bwenjagala Senkubuge bwenjagala Rita Kamya bwenjagala Faruku Sesaazi bwenjagala Mr. Mwebe bwenjagala Mbirizi Biri Jeremiah bwenjagala bonna abakozi nga benkola nabo bonna obaagala bwembaagala kasitonjagala nga nkwagala bwoba tonjagala I don't care kyonjagaza kyenkwagaza batonjagala nange sikwagala sikyusaamu bwonjagala nga nkwagala bondisipectinga nga nkurespectinga bwe tuba tulina ebikwatagana betubalansinga oli president candidate the president's advisor kitegeeza negotiation zaffe ziri wagguluko you get me ekyo kiruma abatezi era abaluma batiimu kafitina bokka kubanga singa tetutulendinga singa tebatulaba n'abayita UCC bamala kutulaba ate oyita bwe batali obayitira ki ate awo tuli ate tamanyi buli kyoyogera bo balabanga ekibi ne bw'oyogera amazima gabaluma nga bwolaba bujingo bayogera ebiwundu bye n'emmundu ne zibaluma bwe mba sibasiiwa lwaki mwetakula bwe mba siriwa amaanyi lwaki muyita UCC bwe mba siri munene lwaki munjogerako bwe mba siri wakabejja wakatalo lwaki mundaba lwaki n'abanvuma mbagala kuba bandaba mbeewuma yes ero gye noteekako comment ne ngamba okay ndabe mmongwa sikumanyi nakukumanya so kulaba ggozo ndabe ne comment ekitaddeko ne ngalabe mmongwa ezo mmongwa nyongera bagikuka nti okutawo no busanga ku am shopping mall genda yogule
osobola okugulayo jampa oba t-shirt oba katabeyo kati waliwo akolugana n'okuluzungu success and fula based on and right reason as the word masterpiece obuwanguzi n'okulemera nga basigama ku mazima n'okufumitiza waliwo fulawa negyoze bajja kwanga kugula t-shirt jampa ebikopoki orders obukomo bwe buti bw'oyagala obulungi buli am shopping mall wali ku kisaawe kya am National Studio. Amazzi nkosa view na Chomino Water nga ndoli ku H&M restaurant wa Haji Aluna nga ndi ekibere mbeera ne view na Chomino Water. Olwekyo muganda wange tukubunzizaako. In fact, n'abalala mwenna baagala basindike mu John Bond between us years to waliwo mapalo pads. Abakyala batukodde pampa mapalo pads ojambala nga kapaleti smooth nungi nnyo eri awo mapalo pads ojambala nga bwogenda mu zino ensonga zaffe ojambala nga mpala teweekola na bino bintu birala teguba ate tomala gajjula okozesemu olunaku olulanda mapalo pads jankubod olabeka Captain Music olugandi full figure business ino weeri mapalo pads nyongera okujjukisa nti Avie Natural Toothpaste Avie Natural Toothpaste babayita Avie Natural Toothpaste Avie Natural Cream Body osekaki Sumura Avie Natural Toothpaste oyagala kusenya manyo oyagala kuba n'amanyo magumu oyagala kuba n'amanyo amalamu kozesa akagagala kali kamu Avie Natural Toothpaste erinnya lirekaawo bajja omusaayi ganyenyenya akajojo tekalina dduuka we kali lwa nsonga ki sikakutukulwa kali ka class era bakolera delivery balina body cream Avie body cream kyekizibu kyekwesiiga ensi era n'olyange eryabo olwekyo nonyako ku Avie Natural Toothpaste obulango tulina bungi twerekeza bwerekereze katubula tubulekayo nenga mbagamba nti nja kusangibwa ku salt Kayongo Fashions Mediste Fashion basangibwa Pasa Fashions genda ku Am Shopping Mall oyagala kusubula ngoye oyagala gula zaamu nyingi Pasa Fashions akwengoye ku bei ya kisuubuzi otwala mu nyingi nnyo otwala lumu ku lumu oyagala kukola deliveries bakusindikira busindikizi bamwise Pasa Fashions ali ku Am Shopping Mall level obaye sokoba yakubiri edduuka lyagwe noonya Pasa Fashions otambule n'omulembe nyongera okuyisa Nalongo Bridals oyagala gomesi kiteteyi ky'abagole kupangisa oba kugula genda ku Nalongo Bridals naye ali ku Am Shopping Mall akolera ku mugole n'amukutusaako akolera ku mugole era n'amukola madatisana akola makeup n'ebira akola ina ayambaza omugole wo alina engoye ez'ababuuza ez'abakyala ez'abagole ez'abametron ez'abamaid olwekyo genda ku Nalongo Bridals wali ku Am Shopping Mall ate era we wali CD Bridals eri opposite n'ekisaawe kya Amis Kigundu National Studio olwekyo gendayo obeere madatisana nyongera bajjukiza Donald Mayinja tugenda all this gold alive in the concert bannange sisubanga sitamu genda mu Mayinja bakunoonya olina omusango yoyita olimyanya abalenzi babalungi banyo njagala nnyo erinnya naye simanyi omanyi ate nze nakano kenjagala akagamba nali ndowooza nti gwe bali basiba abamubbi naye maama abamu babalanga bwemabyo wali akala tobabuliranga byamabyo bwe bajja seka mulye munywe naye manya muzibu badduka baluba kukyuka obamusubira bannange all this gold Ronald Mayinja wali akala kagamba kino kyalinda ate nga nakala kagamba nti eyatendiga omanyi nalina mukwano gwe musase muntu nasendiga alla kalwalona kano abampalampa mweyongere wamwe munda ag'ensobi zange gyemukomye okunyumyako gyenkovu okwetereza nsiiba nkola nga mwe muli kimu mukunga eyengula naye mbasonyiwa kuba ebyokukola mu bana bitono mugolokoke mukole munasamugudo ebiseera byetulimu kiba kiswaza nnyo mulera engalo
mugatte bino byemulimu mugatte n'ebiseera byemuse nga teruba luloddo mwandibadde bamuli musingawo waliwo naka namukwaya owange namukwaya mayinja mayongolo muzayi manja tujja nga munana amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.